Basaba tukubire Oluganda Dikoni Mangalo wamune kwaya yaffe bannagaba bali nnyo kusiima nnyo okwewaayo okuweereza Mukama Katonda waffe. Bannange ekkanisa tebanyamira kulembera oba batayina abantu b'amaanyi bwe batyo omanya ntono jasabiggwa ojja kubeerawo oba enkuba eto ne bakitumye era njagala okwebaza nnyo n'omukyala Kirumira olw'obuweereza obwo. Njagala okubaaniriza nate buli kinoomu mwebale nnyo okujja mu kkanisa mu saavisi yaffe eno kumpi nga tumaliriza omwaka Ssabbiiti ndowooza ey'okubiri nga okuddako eneemalayo ya wiiki ejja. Tujabaliza Katonda abatukyalidde olwalina mwe tubaaniriza bw'oba tulina omuntu omujja leero nga omulundi gusose kubeerawo munaffe mutyenna Steve Ssabbiiti tutandise okulaba ssebo. Mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala. Nga tunabagenda mu kigambo olw'oba njala okukwana ku bintu bibiri bisatu oba bina. Ekisooka kwebaza buli kinoomu okubeerawo Sunday yaggwa nga tuli mu lukuŋŋaana lwaffe olwa AGM oba tabamiruka abantu bali tuwayembalirira gye muli eri ekimu eky'ekkumi kye muwa n'ebiwa bye muleeta mu kkanisa mwebale nnyo okujja. Nyamba akulenye mukwate mu ngalo mugambe neeba webale nnyo okubeerawo Sunday yaggwa n'okubeera omu ku abo abaaliwo ku lunaku olwo. Mwateesa ebiteeso byali bingi tusobola okuba twengera okuba ntulongoosa abatunaba kuteerera bulungi era buli kimwawayo kyonna suggestions zonna ne views twenda zikola nga ziri serious tubeere nti nno twongera okulongoosa mu mpeereza yaffe mu kkanisa. Tusuubira ng'ekkanisa okufunamu ka break. Tuli staff ab'ekkanisa tuli abantu 5 abaliwo full time. Twagala kutwalamu ka break okuva ne Sunday eno tugenda kuba nga tuwummulamu. Kati bw'onooboze ku kkanisa eno wiiki simanyi oba onoosanga omuntu yenna mpozi abasirikale abalina obusale n'emmundu bajja kwaniriza naye twagala kutuwummulemuko twali tukola nnyo twagala kuwummulamuko eno wiiki era amazima gali nti tujja kubeera ne service emu Sunday ejja nga 29 tujja kubeera service emu kuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 12 ssaawa 6 musonyiweko. Twagala tubeere nti tuwummulamu era bwe tunaba tumaze Sunday tujja kuwummulamu ddala ennaku 7 paka Sunday eddako nga 5 ogwa January tuwummuleko naffe tusse ku mukka. Twebaza Mukama nti eno wiiki eno tusobodde okuba ntutereeza obuwala bwe twali twafuuyira kala yaffe eya white kati bwe twafuuyira ka grey akamadirisa ne kayitamuko twasobodde okuba ntutaanya ne bakola ne balowooza netubana nti no katuzzeeyo kukirina okubeera awali grey awali white bukyabulamuko butonotono naye nga tetiri bubi nga bwekibadde luli. Mukama yeebazibwe. Kati mpozi nekisembayo nti kino nakyo kyamagero nti wiiki eno ewedde twalaba ekyamagero ekyatwewuunyisa mu kkanisa. Abooluganda famire zaali 2 zasobola okuwaayo mu bulumi obungi ne mu kwagala okungi ne batugulira kapeti yaffe ejja okuba nti ekwata wano wonna wonna paka eri ezisukka mu bukadde kumpi bukadde 6 bwe baawaayo okukola ekintu bwe kityo. Twali tumanyi nti ejja kuba nti weera olwaleero naye tekyasoboka kubanga ono tulinawo batirizo twaliteeka wano wennyini wano wenyimiridde wano liri wano bweriti gwanvuko bweriti twagenza okukibala nga tunaba kumaliriza kukola kyetaagisa okubeera nti no tusobola okuteekawo kapeti yaffe. Senga twakikoze twandiwaliriza okusala ate mu kapeti eyo tusobole okukola ntumalirize batirizo eryo katwasazeewo tulindeko tumalirize omulimu ogwo naye omulimu ogwo okugumaliriza twetagala obukadde nga 2.5 about 2.5 million zitwetaaga obanga Mukama akutteko nawo Oluganda
tujja kaleeta obukadde bwaffe obubiri n'ekitundu tubeere nti nno tumaliriza ekintu ekyo osanga mu eno wiiki egenda okutandika. Era twagala n'okubebaza nti mwebala okuwaayo bwe twali mu lukuŋŋaana lwaffe AGM oba Tabamiruka twasobola okuwanya obukadde kumpi walinga 6 okugula mikisa yaffe naye tukyalinza abeetema bwebanga weetema nange ndi omu ku abo twawayokko ezaaliwo ne mukyala wange ne tukoleyo n'omutima omulala nagwo guleeta osanga wiiki eno ejja bwebanga oli kuomu ku abo nawe waayo tufune mikisa empya sawundi yaffe beerengeteera tubeere nga tugenda bulungi. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Dikoni nga bwagambye twatandikira mu maanyi tumalira mu maanyi omwaka gamba nti amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati Mukama twagala okwebaza nate olwa Sunday eno gye tulimu okuba tukuŋŋaanye mu maaso go okusinza n'okukwagala ate wamu n'okutwala ekigambo kyo ky'otuwadde olunaku olwaleero. Mukama ekigambo kyo kiw'amaanyi kifuukako amafuta. Mukama tukolere buli omu mu mbeera ye ayi Mukama naye tusobole okuba tukula mu bintu eby'omwoyo tubeere nga ggwe oyagala tubeere. Mukama tukwebaza nti gwe Mukama Katonda omulungi atuwadde akaganya kano tuyinza kukatwala nti ka lubalaato. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Nali mbuuza Mukama nga mubuuza ssebo sabbiiti eno eya 22 tukoze tutya. Mukama nazikuza ekyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli gye tugenda okusoma olwaleero nti Mukama mu nteekateeka ze ne mu nkola ze buli lwaba omwaka nga gugenda kuggwaako guggweera mu maanyi. Mukama yeebazibwe. Tugenda kubeera mu Bayibuli nti akali kituufu nti Mukama obama afundikira omwaka guggweera mu ki? Mu maanyi. Si mu bunafu, si mu kuwangulibwa, ne guggweera mu maanyi ate mu bintu bye mwennyini byasuubiza. Era mpisa omutwe gwaffe mu luzungu gwandibadde Let God crown 2024 with his bounty for you. That's bwekijja okubeera omutwe gwaffe. Mu Luganda gwandibadde nti leka Mukama afundikire 2024 n'ebyomuyiika oba n'ebingi. Mukama yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Manyi nti nno omwaka bwe guba gutandika ne gugenda mu maaso bintu bingi bibeerawo era ogesebwa kubeera kungi, entalo zibeera nnyingi, okweraliikirira kubeera kungi, okutya n'ebiringa ebyo. Naye njagala olunaku olwaliyo ng'otudde wootudde oddeyo ng'okakasiza mu mutima gwo nti newankubadde nga balayo ennaku ntono nnyo omwaka okuggwaako Mukama akyasobola okukola ebyamagero ebyakafunkunaaye olasobola nakulowooza nako. Mukama ye mu nkola ze talina kimulemesa oba ekimuziyiza okukola ebyamagero bye tekiriiyo. Si budde, si kifo, si wonna w'oli akyasobola. Era njala onyimusa okukkiriza ku Oluganda nti guno omwaka guggwaako guggweeko n'ebyomuyiika n'ebingi ebyo Mukama yabadde aterese. Oluusi Mukama akola mu ssaawa eyo esembayo. Mukama yeebazibwe. Twagala Mukama yebaye tuleetere nga tugenda okufundikira guno omwaka. Muzikirize kino nakyo nkiyiseewo nti tuli mu nsi nga tutambulira mu kalenda za mirundi 2. Kalenda esooka ye kalenda ya Bayibuli Mukama gye yatuwa. Kalenda eyo erimu emyezi 12 era nga bw'oba osoma Bayibuli eno yennyini nawe gy'oyina mulimu emyezi egyo 12. Omwezi ogusooka gwe tuyita ogwa Nisaani, ne kuddako Iya, ne kuddako Sivan, ne kuddako Tammuz, ne kuddako Av, ne kuddako Elul gwe gw'omukaaga, ne kuddako Tishiri ogw'omusanvu, Heshivan gwe gw'omunaana, Kislev gwe gw'omwenda, Tivet gwe gw'ekkumi. Era kati wetwogera ku kaakano tuli mwezi gwa Kislev gunaatera okuggwaako. Mbadde kino nkibagambanga naye kati mbajjukizaamu. Omwezi gwa-11 ye Shivat era omwezi ogusembayo Babuli gweyita omwezi ogwa Adar. Era emyezi gino Mukama yagiwa omuddu we Musa mu kitabo ky'Okuva. Bw'oba olina Bayibuli oyinza okutuukayo eyo, kitabo ky'Okuva essula 12 olunyisooka 3.
Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti no guno gw'omwezi ogujja gutandikanga mu mwaka gwe mwezi ogwo gwa Nisaani gwe gusookera ddala. Era mu Bayibuli buli Babuli lwegamba omwezi ogwokutaano eba tegamba omwezi ogwa May nga bwe tugumanyi mu Grigori. Eba egamba omwezi ogwokutaano ogwa Bayibuli oguyitibwa Av, gwe mwezi ogwokutaano. Av gwe mwezi ogwo. Kakati oyinza okubuuza bweguba nga gwali bwe gutyo kati bino bye tulimu byavaawa? Desemba, October, mazima gali nti bw'oyiga ekigambo Desemba oba n'osalako des mu Latini, des tekitegeeza 12, si bwe kitegeeza. Baatuwabya Abaruumi, tugenda kiraba. Naye lwaki bino mbyogera? Osobola okutegeera kuba kati ffe ng'ekkanisa tulina obuvunaanyizibwa okubategeeza amazima, era amazima ago ffe kwe tuyimirira ng'ekkanisa okuba tugenda mu maaso. Kakati kalenda eno gye tugobera olwaleero 2012, 2019, 2024, biki ebyo, yatandika n'omusajja Paapa. Yali Paapa. Paapa ono yayitibwa Grigorian, yali linnya lye, ow'e13 mu mwaka 1582. Omwami ono Paapa yawakanya nnyo Mukama, n'awakanya nnyo n'ekkanisa, n'awakanya nnyo n'amazima. Yensonga lwaki Abayudaaya baayiganyizibwa nnyo mu budde obw'Abaruumi. Era Abaruumi bano baali basajja nga bawanvu, nabagamba baali nga bawanvu, ng'emmere balya nnyingi, baali nga balwanyi. Era bo amayumba gaabwe buli nnyumba nga bainemu akasenge omekyo bakakoleramu osesema. Kati balyanga emmere nga tebatula ku mmeeza, nga batula wansi. Kati mu kutuula wansi batulanga bagalamidde bwe bati, nalyoka lusaniya lw'omuceere n'alumalako, bamuweereza amapapaali n'agalya nga talina kyaleka. Era balinga basajja bawagufu. Era mu byafaayo Abaruumi bano baazimbanga enguudo nnyingi kubanga baali b'amaanyi mu budde bwabwe. Naye kiŋŋamba kino tino mulabe Sitaani n'abawugula n'abakozesa ne bakyusa kalenda Mukama gye yawa Musa, ne bateekawo kalenda gwe nange olwaleero gy'ogoberera olunaku olwaleero. Newankubadde nga tukyayinza kuddayo nga buli bwe kyali, amazima gasigala gakyali mazima, obeere ng'ogwe okitegeera era ng'okimanyi. Era sira kugamba nti tuyinza okuba kalenda gye tulibiko olwaleero tulisobola givaako kubanga ye tulagiriye ekyokukola ne gwe gakola etambulira. Naye gwe ng'omulokole manya amazima, ziri kalenda 2 badeno nnyingi. Eriyo kalenda ey'Abachina, eriyo kalenda ey'abalala, nnyingi ziri omwo, naye zolina okukwata ziri 2. Eno ya Grigori kubanga amawanga kugatambulira, nene ya Bayibuli gyenyogeddeko olunaku olwaleero. Kakati mu byawandiikibwa mu eno kalenda y'Abaruumi ya Grigori baali bagezaako nnyo okuwakanya kalenda Mukama gye yawa Musa. Mukama kalenda gye yawa Musa mwalimu embaga ze tusanga mu Bayibuli mu kitabo ekyokuva 23. Mutusanga embaga ez'okuyitako, embaga bwe zito ziringa mbaga 7. Kati eno kalenda y'Abagrigori ebyo byonna baabijjamu ne batuwa ebirala, ngenda kubyogerako. Era temunkuba miggo kuba nina omukyala wange benina okulabirira. Mukama yeebazibwe. Ninja babulire amazima, gamba nti amazima. Kakati ebimu ku ebyo byagenda mu kalenda eno ya Grigori mwe muli kuno omwezi kibaagala ennyo bakiyitaani Sekukulu. Kangendeko mu maaso. Mulimu Sekukulu, mulimu Easter, mulimu Valentine eya February 14, bagita February 14. Mulimu olunaku olw'abataata, naku z'omwezi 15 awo bwe zityo. Mulimu olunaku olw'amaama. Si kibi nno gamba nti maama tumuwe ekitiibwa, naye mu butuufu tebiri mu byawandiikibwa. Mulimu Halloween, waliwo guno omwezi gwa October guno gwedde.
obagambira nti nno abaafa bavaayo eyo gye bali in the graves, bavaayo mu ntaana ne bajja ne babeerako ne banywa ne kacaayi n'abantu abakyali abalamu. Bo batu batugamba. Era mu nsi y'Abazungu naku lukulu nnyo nnyo luli kalenda eyo ya Gregoria. Kati ennaku zino ze baateekawo zino omuli ne Christmas, omuli December mwe tuli olwaleero gye boogerako, mu Bayibuli tewaliwo wonna wonna w'osanga nga Mukama atugamba tulina okuba nti tugulumiza olunaku Yesu lwe yazaalirwako. Era amazima gali nti teri n'omu kumpi amanyi bulungi lunaku kino nnyini Yesu lwe yazaalirwako. Batugamba December 25, naye genda mu Bayibuli yo onoonyeeza ondage tekiriiyo. Amazima gali nti Yesu yazaalibwa, go ge mazima. Era twebaza Mukama yakola ki? Yazaalibwa. Era singa Yesu yazaalibwa twandibadde bafu, twandibadde omulokozi. Naye twebaza Katonda Yesu Kristo yazaalirwa. Naye kyewuunyisa nti mu Bayibuli tetulagirwa kusinza lunaku olwo lwe yazaalirwako. Era mu ndagaano enkadde yonna ne mu ndagaano empya tewaliwo baali balukuzizza olunaku olwo. Kyewuunyisa. Naye kati mu Gregoria tugenda kiraba nti nno Paapa ne kabaka b'Abaruumi baagezaako nnyo okuwugula abantu babajje ku makubo agali amatuufu, babalaga ate ebyobulimba ebya Sitaani. Kuba Sitaani ye mulimba, ajja kubakutta na kwonoona, ye mulimba. Era mu Bayibuli ebintu ebikolebwa ku lunaku lwa Christmas, bino ebintu bye tulaba Christmas tree na biki ebyo tebirimu mu Bayibuli. Era tulaba mu byafaayo nti olunaku lwa December nga 25 lwali lunaku olwateekebwawo Paapa nga kyayagala tubeere nga tusinza olunaku olwo kubanga Katonda oba Katonda ak'omusana oba Katonda ak'enjuba lwe baakasinzanga nga kyanoonya amawanga gonna gave kusinza Katonda basinze Katonda w'enjuba oba ye Sun God. Olw'omulago bayita ne Sol Invictus. Nti ono ye bagamba yali yawangula sun is what? Enjuba, yawangula enjuba. Kakati obuvuyo bwonna obwo bwa Sitaani. Era bannenjala okuba buli amazima nti nno ebintu bino tugendamu ebyensi ebya Christmas biki byonna biyinza okugamba nti birungi bitugatta rararara tetugaanyi kisoboka. Naye nga mu byawandiikibwa tetubiramu bannange. Era ebintu ebisinga okukolebwa ku nnaku zino za Christmas bwe tuba nga tuli bamazima temulimu Katonda. Biseera ebisinga obungi ebeera mmere, si bwe kiri? Kunywa mwenge, bwakata, lira abatamiivu ne bakabatamira nawe n'obeewuunya. Si bwe kiri bannange? Amaka ne gatabuka kuba tubamugudde kadde ya Christmas. Naye nga amazima gali nti Mukama talagirangako ennaku zino okuba nti zikuzibwa. Ennaku eza Christmas tulaba amabaala gaba gajjudde, ne lodge ziba zijjudde, ebigenda mu maaso tebikwatagana na Katonda. Era ebiseera ebisinga obungi kyewuunyisa nti nno n'abatali balokole kolero bagenda mu kkanisa olw'olumu olwo. Naye bw'aba mu kkanisa byagenda okukola oluvannyuma lw'ekyo biba byewuunyisa. Kiri Mukama kyatugamba? Mukama atugamba tumanye amazima. Era gwe nange oyinza okusalawo, era tugenda nnyo mu kkanisa muno nti oyinza okusalawo nogamba nze Christmas nkyagyetaaga, genda maaso. Naye ng'ebyawandiikibwa bitukugira okugenda mu nsonga zino bwe ziti. Lwaki njogera ebigambo bino? Nina obuvunaanyizibwa okutegeeza amazima. Bayibuli egamba mulimanya amazima, n'amazima galikola ki? Mukiddemu bulungi? Galibafuula ab'eddembe. Atamanyi mazima ng'atomera ng'agenda mu bintu ebifaanana bwe bityo. Era sigamba nti nno zino ennaku eziddako tolya mmereyo. Emmereyo girye. Haleluya. Emmereyo kola ki? Girye. Naye ng'okimanyi. Ng'okitegedde tujja gamba kugenda oge mu ggulu. Ate Mukama tebaatugamba mu kkanisa. Jeff tukugambye amazima kati gwe olina okusalawo
kikyogala okukola mu nnaku zino. Kiba kirungi nti nno zinnaku ez'okuwummula oba n'amakaago Mukama yeebazibwe. Ne mulyako wamu, ne mutambulako wamu, ne mukyala, ne mukola bwe biti. Eriyo famire ezimu kati zatanze n'okutambula mu kkanisa. Abagenzeeko e Bulaaya, abagenze kulya ku nnaku bwezito byabwe. Naye nga Mukama ayagala amaka gabeere wamu mu nnaku ezifaanana bwe ziti. Kakati njala tugende ku kinyusi kya message yange olwaleero eyabadde by the way mbalinya ko buli ekintu ekyo mu Zabbuli ey'enkaaga mu ttaano olunyiriri olw'omwenda ku lunyiriri lw'ekkumi n'essatu. Naye bamubuuze na Bayibuli ow'Oluganda. Oba obadde omulimi agenda okulima nga talina nkumbi aba agenda kulimisa ki oyo? Ngalo oba nga mbizzi. Manyi mbizzi bwerima ekozesa mumu. Naye okola n'omulimu gwa ttendo. Mukama tusaasira abooluganda okubeera nga mbizzi. Zabbuli nkaaga mu ttaano olunyiriri olw'omwenda tuva ku lunyiriri lw'ekkumi-n'essatu tugenda okusimba essira nga tumaliriza omwaka gwaffe guno tugamba nti Mukama amalize guno omwaka ogw'omuyiika era wamu n'omukisa. Bayibuli egambye nti ensi ogirabirira n'ogifukirira n'egimuka nnyo. Emigga gya Katonda gijjudde amazzi okuwa abantu emmere ey'empeke. Kubanga bw'otyo bwe wakiteekateeka, otonnyesa enkuba mu nnimiro, n'ojjuza ebitaba byamu, n'ogonza ettaka, ebibala eby'omu nsi n'obiwa omukisa. Bayibuli bwe tubegambye. Nabikola ki? Nabiwa omukisa. Kati jala tusome ffenna ekkumi n'olumu. Lumpeku. Kumi n'olumu. Ofundikira omwaka n'amakungula mangi. Kumi n'olumu. Egambye nti ofundikira omwaka n'amakungula mangi. Eri kuno egambye nti oteeka engule ku mwaka. Eno bwe tubegambye eri ku screen yaffe. Egambye nti oteeka engule ku ki? Ku mwaka. Bwe bulungi bwo n'amakubo go gatonnyesa obugimu. Version yaffe eyange osanga yisigako obulungi kweno. Kubanga naye egambye nti ofundikira omwaka n'amakungula mangi. Ebigaali ne bigenda nga byetisse ebibala nga bikubyeko. Bijjula amazzi. Tugende maaso. Nugamba nti n'obusozi ne bulabika bulungi nga bweyagala. Amalundiro gajjula ebisibo. N'ebiwonvu ne bijjula emmere ey'empeke. Ensi yonna eyimba mu ddoboozi ery'omwanguka ng'ejjudde essanyu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Bayibuli egambye nti Mukama alabirira ensi era n'agifukirira olw'omwenda n'egimuka nnyo. Ebivamu bino tulaba ku kifaananyi kyaffe ku screen okwo. Ensi n'egimuka nnyo era n'emigga gya Katonda gijjudde amazzi okuwa abantu emmere ey'empeke. Kyewuunyisa nti bannange nti Mukama ayogera ku mmere yaki? Ey'empeke. Tuli mu nnaku ze tulimu olwaleero nga bannasayansa baggyeewo emmere ey'empeke bata GMOs or genetically modified products or whatever. Teziba na mpeke. Era kati mu China balima emiyembe giba minene bwe kitiga mirungi naye nga temulimu nsiko wadde. Bw'oba okusalasala busazi bw'oti. Naye obuzibu bw'oba yalakuddamu okugusimba olina kuddayo mu dduuka gye wagujja. Toba na nsigo ngaffe gyaffe gy'Abafirika gino gy'olaba gino nti oba simbye ennyaanya oba bogoya bw'ati nga mulungi osobola okufuna ensigo ya bogoya ekitooke n'oddamu n'okisimba awalala oba ensujju oba bino byonna.
kakati y'omuzungu kyakoze bino byonna abijjeewo bino byonna biragenda kweza oluvannyuma naye Mukama yagambye ate emmere ey'empeke ate emmere ey'empeke yebeere emmere ennamu oba ennungi eri obulamu bwo ggwe nange naye bino bino bakoze bino kajingirire simu bikibbogoya temuli kintu kyonna olya buli kukkuta tolina kyojja mukiryawo kya mugaso eri obulamu bwo Babuli negamba nti otonnyesa enkuba mu nnimiro n'ojjuza ebitaba byamu n'ogonza ettaka ebibala by'omu nsi n'obiwa omukisa ofundikira omwaka n'amakungula mangi awo tugenda okusimba nnyo essira nti Mukama afundikira omwaka n'amakungula mangi Katonda waffe eyatutonda yatuyisa mu myaka yatuyisa mu myezi natuyisa mu wiiki natuyisa mu lunaku era ye eri Katonda buli dakiika oba sekendi ebeera nkulu nnyo eri obulamu bwo era Mukama afaayo nnyo okulaba nti obeera ekyo ky'oli newakubadde ng'oluusi tubeera bwonoonyi nga tuli basobi nga tuli bajeemu eri Katonda ye Mukama ku sayidi eyiye asigala nga mwesigwa gy'oli omwaka gwatandika guno 2024 tegwali mwangu nnyo oba tusobola okujjukirako naye nga gutambula kuva January ne gugenda mu February gwe tumanyi nga February naye nga mu Bayibuli gyandibadde myezi giri emirala tulaba nti Katonda waffe atubeereddewo nnyo mu ngeri nnyingi era gwe okubeera nti otudde olwaleero oli mukazi musajja muwala mulenzi wooli olwaleero gabadde maanyi ga Katonda singa tabadde Katonda tewandibadde ky'olunaku olwaleero oyinza ogamba nti musumba ebyange bibadde bibi kino kyakyama kino ne kikyuka wali nefuna obuzibu oli gwe ninanfaako kituufu naye singa obigattagatta gweokuba nti oli kyoli olunaku olwaleero singa tabadde Mukama Katonda wo tewandibaddewo kati oyo akuyisa mu mwaka gwonna okutuuka olunaku olwaleero yakyali Katonda wo takyukangako asigala mwesigwa asigala mulungi era mu mwaka gugenda okuggwako guno Mukama agambye ayagala agumalirize n'ebyobugagga ebingi era akuseeko engule eri obulamu bwo omalire mu maanyi ye Katonda ffe gwe tukkiriza tutandikira mu maanyi tutumalira mu maanyi twali wano ku Lwokutaano nga tusaba kyali kiro kyakwebaza abamukumu abatajja mu kusaba kuno Mukama bawa omukisa kubanga mufiirwa bingi twali wano mu kwebaza mu maanyi naye ng'owulira obujjulizi bw'abaana ba Katonda nawe ne weewuunya obujulizi mutabani waffe Michael mutabani wa mwami n'omukyala Ashaba era atufuddeko singa tegaali maanyi ga Katonda teyandiwonye era omwana kakano atambulanga omwana omulala era maama w'omwana yatuwa obujulizi ekiri ekyo n'agamba nti omusawo w'omwana oyo mukyala Dr. Orthopedics yali agamba era not orthopedics abakola neurosurgeons or something yali agamba nti yeewuunya omwana engeri gyawonyeemu mu kaseera mpaawe kaaga era ye omusawo n'agamba kino takirabangako kasugenda akola busawo bwe oyo Katonda gwe tukkiriza ne tuwulira obujulizi obulala bw'Oluganda omwami n'omukyala Sendawula omusumba waffe w'abavubuka omukyala we singa teyali Katonda teyandibonye naye Katonda kubanga alina amaanyi n'atubeerewo omwaka ogwedde guno gukyatambula genda okuggwako n'atuwonya endwadde n'atutaasa abalabe n'atuwonya accidents n'atuwa emmere gye tulya n'atuwa engoye ze twambala n'atuwa otuteeka omutwe gwaffe ye Katonda oyo gwe agamba agenda kumaliriza guno omwaka mu byamagero n'okwewuunya afundikira omwaka n'amakungula mangi tebinnaba kuggwaayo bikyaliyo tugamba omwaka kale Mukama kale kamira omwaka ogugenda okujja bisabe binkyaliyo kaakati eby'omwaka guno Mukama yeebazibwe Mukama affe yeebazibwe Katonda byakoze bibadde bikulu weewuunyenga abaana baffe abamu okufutulaziza abaana guno omwaka n'ogenda mu ddwaliro n'okomawo n'ovaayo netubaza Mukama abaana balamu abaana balungi netwatula ku masomero okugenda okusoma school fees tezaali nyangu za guno omwaka ozinoonya
zaali nkalubo zaali nzibu. Naye twebaza Mukama abaana ne baddeyo ku masomero ne baweerayo ttaamu 3 era ne bakomawo. Tulinabo kakati maka gaffe. Mukama si mulungi? Tukubireko Yesu mu ngalo bannange. Katonda waffe ye Katonda omulungi akola ebyamagero era akola ebyewuunyisa. Kaakati munzikirize mbenga awumbawumba ebintu bino byonna mu mitendeka gya mirundi ng'esatu etaano. Ogusooka, laba amakungula ga Mukama. Toyinza gamba toyinza galaba, njagala olabe, recognize God's bounty. Toyinza gamba nti Mukama kyankoledde obeera mulimba. Omukka gwossa gwokka gendako emulago babuuze gwa ssente mmeka. Omukka gwa bbeeyi ne Mukama n'agutwa buli lunaku. Tulebe Katonda ng'akola ebintu ebyewuunyisa era obulamu bwaffe n'amaka gaffe. Tulebe Mukama nga ateeka amakubo we gatali. Abadde afuna Mukama n'agaziyaawo. Laba amakungula ga Mukama eri obulamu bwo. Abakume mukuze mu by'omwoyo. Wera osoma Bayibuli obulungi naye kakati Bayibuli gikutte bulungi ekuyingire ne kusensera. Bina bya bugagga. Omwoyo mutukuvu ali naffe. Atwadde ekigambo kye. Atwadde ekisa kye buli lunaku. Bayibuli egamba ekisa kya Mukama kiba kya buli lunaku tekiggwaayo. Oba enkuba etonnye oba titonnye omusana gwase, ekisa kya Mukama kisigalira kibeerera. Ye Katonda oyo gwe twogerako ono mu Zabbuli 65 nti ofundikira omwaka n'amakungula mangi era n'ebigaali ne bigenda nga byetisse ebibala nga bikubyeko era nga bijjudde. Katonda ono tetuyinza kumubuusa maaso olw'ebirungi byatukoledde era byatuwadde. Ekyokubiri, okufumintiriza ku bwesigwa bwa Mukama. Mukama abadde mwesigwa. Mukama abadde mwesigwa. Ffe tulemereddwa yabadde mwesigwa. Tulina okubeera nga tusaba buli lunaku n'okusiibako mu wiiki wakiri omulundi gumu oba ebiri. Naye abasinga ku ffe obungi tetubadde beesigwa. Tulina okubeera nga tubuulira enjiri. Tulina okuba nga twagala bannaffe. Abamu ku ffe tukyalina ekyo kityomu kigenda kusonyiwa nze. Naye ng'ate gwegamba Mukama bw'ogenda n'osoma essaala ya Mukama waffe nti Mukama gw'osonyiwa ababi naye gwe tunaba kusonyiwa. Mukama mpa, Mukama mpa. Mukama bw'akuwa toza kimu kya 10 nga bwe kyandibadde. Oba omuwaddeko ng'obutemaatema. Okimanyi bulungi Mukama akwadde sente zino kimu kya 10 kiri clear mitwalo gye 10. Kani ejo zonna mitwalo 10 gyonna njitwale mu kanisa. Ina Mukama ebintu ngo bitegeera. Kale kantemeko. Nezo temyeko oba ojjawo mu kanisa bwoti nazo nozitemekera pa. Nenga ate Mukama asigala nga mwesigwa. Tufumentirize ku bwesiga bwa Mukama guno omwaka. Mu biseera ebirungi ne mu biseera ebizibu Mukama asigadde nga mwesigwa. Newankubadde ng'oluusi gwe nange tulemerwa okubeera abeesigwa nga bwe kiba kitugwanidde Babuli nga bwe tulaga ekyokukola. Mukama tumwebaza nti ne mu kugezesebwa kwaffe bangi tuyise mu bigezo bingi. Abaana ne batulwalako, embeera ne zisajjuka, obufumbo ne buvaamu ne bugwamu ebintu ntubwebiti ebitategeerekeka. Naye Mukama yatubeereddewo abadde mwesigwa. Katonda ono nga mulungi. Katonda nga taggwaayo. Yasigala nga mwesigwa. Era nga bonna womukowoolera aba waali awo. Era Mukama n'atuyisa mu mbeera zino ne ziri. Enkuba n'etonnya, omusana ne gwaka, ekira ne kijja. Yasigala mwesigwa. Alinga nga njuba. Era enjuba etulaga nti enjuba yo neesigwa. Oba enkuba etonnya batitonye evaayo ku budde bwayo era neebeerawo ku budde bwayo negwa ku budde bwayo. Ekyokulabirako ekirungi ekyenjuba. Katonda ono gwe twakkiriza mwesigwa nnyo
era ayagala amaliriza guno omwaka eri obulamu bwo nga mwesigwa. Katonda kuumye bangi bavugudde mu ntalo nnyingi, ne bagwa ku bizibu bingi, ne bagwa ku bisago bingi, nibwe Mukama akuumye. Niwebeera nga waliwo ekikutuuseeko weewaawo, kyandibadde kisingawo, kyandibadde kibi nnyo, kyandisinzeewo, naye kuba Mukama mwesigire obulamu bwo takikkiriza kuyita bwe kyandisusse, kibeerako ekkomo lyakyo. Lwaki? Kuba Mukama ye mwesigwa. Ekyokusatu, emitima gyaffe gijjula okusiima Mukama. Mukama tumusiime. Omu ku ffe tutumatira. Eri omu ku ffe amanyi n'okugamba nti nga boogera nti nze sisiima mangu, ndwawonza okusiima. Maama, omutima ogw'ejjinja ogwo n'ogutuusaawa, otosiima mangu. Waliwo omukyala mukwano gwaffe bamuyita Joy, era ye yali metuni waffe ku mbaga yaffe. Era atugamba nti omwami gwe yalonda yasiima mangu, teyalwawo mbu ate kwetolwa yasiima mangu, n'amulonda n'amutwala n'amufumbirwa. N'enjala yaffe tubeere nga eri Mukama tusiimenga mangu. Omu ku ffe tulwawo okusiima ne bagamba ne twebaze Mukama, gwe olabye ddala tulina ky'oyagala kuba nakwebaza, tulina ky'olabawo kyakwebaza. Mukama atuyambe bannange. Mukama ayagala kumaliriza guno omwaka ng'agufundikire bulungi n'amakungula amangi, naye ffe naffe tumulage, naffe tusiimye, naffe tumweyagaliramu, naffe byakoze tubimatidde nga birungi, kubanga Katonda oyo gwe twakkiriza ayagala nnyo okumusiima. Era buli kyakola Mukama aba asuubira ojja kuyimusa emikono gyo Mukama, nkusiimye taata, weebale nnyo, weebale ddala. Yesu, lwaki okwebaza? Nsonga nkulu nnyo mu byawandiikibwa. Omusajja Dawudi kabaka owa Yerusaalemi yawandiika Zabbuli zaali nnyingi nnyo, zaali za kwebaza. Era kabaka no Dawudi yali musajja ng'asiima nnyo Mukama, era ng'asuuta Mukama, era ng'aziirira Mukama, kubanga Dawudi yasiimanga Mukama n'omutima gwe gwonna. Kati gwe nange olwaleero tubeere abamatira era abasiima. Bayibuli egamba mu Zabbuli ya 50:23 nti ababebaza Mukama bamugulumiza, era baggulawo enzigi ez'okulaba ebyamagero ebyo bwa Katonda. Kati gwe buli lwebaza, buli lwosiima, Mukama agamba, ono ye mwana wange. Mukimanyi tuno abazadde bw'oba ngwe n'omwana nga asiima, oyo mwana akubeera ku lusegere bw'ati. Kuba okimanya, omanyi nti no kyokola aba akimatira era aba akisiima. Eri abagamba manyi musoma ebigambo byange bibeera bitono, manyi simanyi kwogera nnyo. Tumanyi kwogera nnyo, bw'obeera nga ofunye ebizibu toyogera nnyo. Si bwe kiri? Ebigambo bibeera bingi, naye bwe bituuka nga birungi, ebigambo byange bibeera bitono. Mukama ayagala tumusiime, tumwagale, tumuwe ekitiibwa era tumugulumize. Nekyokuna nga tulaba Zabbuli 55. Mukama agambye nti afundikira omwaka n'amakungula mangi, ebigaali ne bigenda nga byetisse ebibala nga bikubyeko. Njagala tukkirize Katonda nti guno omwaka gwena okutandika gwa 2025 tukkirize Mukama era tubeererawo. Katonda kitaffe yakyafuga, atubadde naffe guno omwaka gutulimu kaakano, ajja kubeerawo munaffe n'omwaka ogenda mu maaso. Mukama amanyi enteekateeka ez'obulamu bwo, amanyi amavaago ne gy'ogenda, era Katonda ono yakutonda n'akuteeka mu nsi muno olw'ekigendererwa. Kuba Katonda ono mwesigwa, era nti abadde mulungi guno omwaka gutugenda okumalako, era nkakasa ajja kubeera mulungi n'omwaka ogenda okujja. Sinakindi n'okusingawo kwebyo byakoze byakulozezzaako guno omwaka. Katonda waffe mwesigwa nnyo nti asigala kye kimu, takyukakyukaga bisiikirize. Ekisiikirize bw'okisanga zino essaawa 6 oba 5 oba 4,
wootuukira ku ssaawa 11 nga kikyuse si bwe kiri bannange. Kati naffe oluusi abantu tubeeramu bwe lutyo. Tumanyi abasajja okugamba nti oluusi abakyala nammwe mulimba mukyukakyuka nnyo. Bw'obanga gy'omukyala wamusanze musanyufu ojja n'akalowoozo nti osanga era ajja kuba bw'atyo, otuuka eka baaba nga yakyusa dda nga kisiikirize. Oluusi n'abaami bwe batyo. Naye Mukama ye takyukakyuka, asigala kyekimu. Era guno omwaka gugenda okutandika, twesige Katonda. Mukama Katonda ono yatulokola ajja kutuyamba wadde nga tetumanyi kikyakukola. Era Mukama Katonda waffe ono yalinganga akabonero akatulaga bwe tulina okugenda. Naye Katonda ono ye mu bwesigwa bwe ne gitamanyi kugenda ajja tuyamba tugende era tutuukeyo. Wiiki eyaggwa naliko e Rwanda. Kati tuli e Rwanda ne tusalawo n'omwami omu twali naye twagenda n'emmotoka yava eno Kampala. Walimu abantu abaali bawerako. Kati twagenda okukibalamu nga senga tetufuna mmotoka gye tulimu eteddayo Kampala by ssaawa 10 ez'ekiro, tutuuke Kampala nga kukyali ku makya tujja kuba tukeereye. Ate wiikendi eyo twali tulina okukola AGM, biki byali bingi nga nina okudda e Kampala. Kati omwana gwe nali naye owookubiri tugamba bannaffe manyi tugenda kubaleka, tugenda kuba mmotoka yammwe twesorting. Tuli Kigali Makati, Kigali nange simanyi bulungi. Kati mu mmotoka omwo mwalimu akawala akali omwana oyo muto emyaka 16-17. Natugamba anko nja kubayambako mbalage tuddeyo gye tubadde tujje ensawo zaffe mbatwale gye musobola okufuna baasi ey'amangu edda e Kampala ekiro kyonna mutuuke Kampala ku makya nnyo. Kawala kali street smart 16-17. Tulinnya boda ez'omu Kigali, borders ziringa zino naye bo bali bagoberera amateeka bakuwa ekikofiira n'ebirigenderako. Naye nga kamanyi amakoona akamanyi tudde wano tuwali ng'agamba baboda paka twatuuka twali tusuze tujje ensawo zaffe nagamba tuddemu tulinye boda endala tugende awali baasi paka tumaze okukola order nga tumaze okukola tiketi zaffe. Nga mekyanneewunyisa nti omwana ono ffe twali bantu bakulu nga tumusinga naye ffe tumanyi gye tugenda naye ye ng'amanyi. Kati Katonda ono gwe twakkiriza gwe nange yamanyi gy'ogenda, gwe gy'ogenda tomanyiiyo. Mukkiriza akuluŋŋamye era akulaga amakubo. Akubeererawo guno omwaka gwonna akyasobola okukubeererawo ne guno omwaka gugenda okujja. N'emyaka 10 n'emyaka 2 n'emyaka 3 mu maaso akyasobola. Mukama ye kampasi yaffe yatulaga amakubo gaffe. Bayibuli kyeva egamba nti ekkubo n'amazima neki n'obulamu ye Katonda oyo. N'ekyokutaano nti Mukama akyasobola okukuwa ebyomuyiika mu nnaku zino ezisembayo. Akyasobola. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Akyasobola. Ennaku zisigaddeyo ntono nga 10 n'ezigwamu bwe zityo. Mukama akyasobola okukola ebyamagero. Akyasobola. Takeerewangako ate tayanguwangako naye abeera mu budde. Katonda ono ayagala okuwa bino ebisembayo akuyire ng'enkuba bwekuba. Manyi enkuba bwekuba tesaasira. Twamala okusobola okulokutana ekiro sanga 11 twamalira 10 mu kitundu ng'enkuba etonnya wabweru awo era ng'okudde kugenda mu mmotoka twatoba butobi. Mukama yeebazibwe. Kati okutoba okwo Mukama kwali tukozesa oba okukola mu nnaku zino ezisembayo. Kkiriza Katonda aggulawo enzigi ezo ez'omwaka ne wakuggwako. Biki bibadde biganya oluganda? Mbeera kiki? Nsimbi, baana, kuwona, bulwadde biki? Kkiriza Katonda wo akole ebyamagero ebisembayo ebyo. Ate biwooma nnyo ebisembayo ebyo biba birungi, bituwa amaanyi ne tuyiguma n'okuguma mu Kristo Yesu. Ennaku zigaddeyo kupinga 10 naye Mukama akyasobola. Abooluganda mukimanyi nti nno okuva 14 wetwabira Musa nga akuba amazzi n'omuggo oba oluga lwe amazzi ne gayawukanamu
kyali kyamagero kyanko kisembayo embeera yali mbi bano abayudaaya babagoba abamisiri babali ku lusegere amazzi gabali wano mu maaso gaabwe bakaba Musa lwaki gwa tuleeta okuva mu nsi gye twavaamu waliyo naye entaana wanditulese bwe batalina kukkiriza bwe batoboboogera naye Mukama n'agamba Musa yimusa omuggo gwo era Musa n'ayimusa omuggo gwakuba amazzi negeyawula kyali kyamagero ekyoluvannyuma oba ekisembayo mu Bayibuli twalaba ekintu kino twakiraba wiiki nga 2 eziwedde mabega 3 oba netulaba nti nno Mukama naggulawo noba n'ateeka ekkubo mu makkati mwennyini mu mugga Bayibuli egamba ne batambulira ku awakalu mu makkati g'amazzi Mukama kyagala okukolera gw'oluganda tiguno mwaka ngugwako kkiriza Mukama aggulewo ennyanja emyufu obe ng'otambula si mu bitosi oba mu bbumba oba mu mazzi awakalu ku lwazi Mukama akyasobola obanga ogetokkiriza nze ngenda kubikkiriza era nja kuba n'obujulizi guno omwaka okuggwako nkyayagalayo ebirala Mukama akyalina bingi sitowa ze teziyinza kukalira zikyali z'amaanyi era zikyali nnyingi ekyamagero ekyakitulaba ekyoluvannyuma ekisembayo yali Danyeri 6 ennyiriri 22 Danyeri bamukasuse mu mpologoma tetumanyi bazaali mmeka ate ebiseera ebyo nga abasajja abo Babilooni baali bazibu nnyo nga empologoma zino baba banakusulayo tebaziwa mmere okumala ebbanga kaakano kavuna ogwamu bwoti ng'ofuuse ekyeggulo naye Dawudi bw'akasukibwa mu mpologoma zino empologoma tezaamulya n'akoola Mukama era Mukama Katonda ono n'amuviirayo empologoma zino tezaamulya njagala okkirize Katonda newankubadde ng'okyali mu mpologoma guno mwaka tunaba kuggwako empologoma tezijja kukulya gamba nti amiina ojja kuvaamu ng'oli mulamu nga oli kawerette era ng'oli bulungi kuba Katonda wo w'amaanyi ebyamagero bino ebisembayo Mukama abikola nnyo Babuli egamba nti Mukama n'aweereza Katonda wange yatumye malayika we n'aziba emimwa gy'empologoma bwe tubegamba tukkirize Katonda omwaka nguggwako azibe emimwa gyonna egy'empologoma ezaagala okukulya obeere nga ofuluma ng'oli mukazi oba musajja mu guno omwaka nga oli muwanguzi nga tolina binuube tolina biwundu tolina bikutaganya kuba Katonda wo yakyali Katonda guno omwaka tuguvaamu nga tulina biwundu nga tetuwanguliddwa ntalo zonna naye nga tuli bawanguzi n'okukirawo Katonda waffe mwesigwa nnyo yakutandisa guno omwaka ajja kukumazisa guno omwaka mu maanyi era mu kitiibwa era mu bulungi owooluganda kikyoyolo okuta mu maaso ga Katonda ng'omwaka guno guggwako kiki ekikulu mu mutima gwo kikyoyolo okugamba Mukama nsonga kyekutawanyiza omwaka gwonna olugamba Mukama saagala guno omwaka kuggwako kino kikyali mu ddiiro nange sikimanyi gomanyi obulamu bwo naye njagala tumire ku magulu gaffe bonna bwe tuli ensonga eyo tugireetere Katonda gambe Mukama twimuke nsonga kyeyo gyoyagala Mukama amalirize nayo mu maanyi eri obulamu bwo tuwangule nga tuli b'amaanyi nga n'empologoma tezitulidde njala okoole Katonda wo dakiika 2 nga Dikonema bw'ajja ensonga eyo ogigambe Katonda sibiriza ku maaso go Mukama omugambe ensonga eyo kiki kyoyagala Mukama akole nga guno omwaka tukwenda bakuggwako Mukama yayamba Danyeri Mukama n'ayamba Musa tuli mu mwezi guno ogwetibwa gwa Desemba naye nga mu Bayibuli kalenda ya Bayibuli gwe mwezi gw'omwenda ogwa Kislevu ki Mukama kyoyagala akole mu biseera bifaanana bwe biti yimusa eddoboozi lyo oyogere ne Katonda wo
Hallelujah. Orimosa. Remoseriribaye. Rabasatarabariribaye. Yogera ne Mukama Katonda wo. Nsonga kyeyo yogala Mukama amalirize nayo ery'obulamu. Kiki ekyo kikutawaanya kyogala Mukama akole? Mukama alaze nti abadde mwesigwa omwaka gwonna. Tewali kiyinza kumulemerera kuba ye w'amaanyi era ye wa kitiibwa. Katonda mukowoole omugamba atuviireyo mu buli ngeri yonna kubanga ye asobola. Atugambye mu Zabbuli 65 nti amaliriza n'omwaka era nga gubeera gwa muyiika. Mukama tukwebaza, Mukama oli w'amaanyi, Mukama oli wa kitiibwa. Yesu tukoola Taata, tuyambe Mukama tumalirize guno omwaka nga tulina biwundo, nga tuwanguddwa ntalo zonna, ne Mukama tubeere bawanguzi. Mukama baddu bo balaba olunaku olwaleero nga baagala okumaliza guno omwaka mu maanyi ne mu kitiibwa, era nga bw'ogambye nti omwaka guno guwengule, you crown the year with bounty. Mukama tusaba nti wabeerewo ebintu eby'omuyiika, ebintu Mukama ebisukkulumye Yesu. Mukama ennaku ziri 10 ezisigadde, ne Mukama tumanyi nti okyasobola, era gwe Mukama oli Katonda mu buli mbeera yonna. Bulamu bwabwe bubatawaanya Mukama, bya nsimbi, mirimu gyabwe, byanfuna, bufumbo, biki Mukama abaana babatawaanya Mukama byonna bonna gwe bimanyi, ne Mukama baddu bo bakoola kaakano obaviireyo Yesu. Mukama tukwebaza nti gwe Mukama mulungi awulira ensala zaffe, era Mukama gwe tulemererwa. Era Mukama asaba nti kigambo kino Mukama ekya Zabbuli 65 Mukama kibeere nga kituuka eri buli mutima na buli mwoyo gwonna, n'abo abali ku mutimbagano Mukama bakiwulire Yesu, bonna baddemu amaanyi, Kabaka wa bakabaka, kubanga gwe Mukama Katonda omulungi ataggwaawo era akola buli kimu, era Mukama nga okisobola. Mukama gwe atubeereddewo Yesu, guno omwaka n'ogutandika okyali naffe olwaleero era wamu n'enkya. Mukama tukwebaza, bulinnya eddungi. Yesu Kristo Mukama waffe mutusabidde. Amiina.